See the money don't go on this time. Let them not scare you. Kaibako. Where kola kaiba kali kitukubia kabakaitane? One Bajo. Atali Livulu promoter, but the artist, yeah? Bajo. What's together? Ono Raimo, Oemputu. Akonkaisiza wisa toyomba kaisiza wisa no wagambota baba dikiria baba Raimo manyo kunyiga kula bona Raimo zikutuka Raimo zikutuka twaenda kushikira mukono Raimo twaleka Raimo nganyize tuvuga tugenda yani nyigire mukono ganange bibawe ebyo obusungu obujjawa Raimo kakusomere ezo nakwatire yo bali gone betubivego tukole kweli munjaga mbatia alikiria gundi aliata aina zikije muganda wa munzi zikije muganda wa munzi muganda ebyadala like biological brother ali bali batia so far wajane zikije wanolumu ndemala ne muduka so far ndine muduka no muleka nawo neno tubazanye dira fumato muzanye so far ndine Bajo kati gwendi naye ali mu promotion ya iranga tina Bajo gambota blood ikiria baba endongo gitandisede like 2 years back yeah obadene is a manager now oba promoter yeah. Kati 2 years now emabego ina gundi maker videos maker you know Bad Boy yesoka then warenda leyo kubina kazako yake mu myaka ebiri just bya papa tuina audios ya mpora tuina audios nyingi kuba tuina je tugenda releasing ane video one simpan production bajita one sim ya mushoti gun bajita oyaka era tugenda banga tujireta mazoko okugwa tukipremiering ne so far now by tuina heartbeat nenga tuina audio nyingi Raimo church making omuyimbi obere wakabi making omuyimbi obere wakabi promotion is it ya yaula tuina club babashi ba MC tuina media ngawano tu online like kusimu hotel bikola underground promotion once ku libraries di mubera like okay kamboze went ani making omuyimbi obere wakabi who makes the artist manager ya making omuyimbi manager making omuyimbi kwansonga omuyimbi yenga yabera waka tamanya manager mbera kijayitamu kubanga asasula bali eri okubanga bakuoluyimba lwe Bajo ani making omuyimbi katubuze gwe kogo oli muyimbi goloza ani making omuyimbi kubanga ndoza categories is making omuyimbi nyingi ezo butabe mu manager oyizo ba manager mulinyi wina center nenga like pillars as promoting omuyimbi tozina okisegera ways ezo church making omuyimbi omanyi byo mama nendoza neze ndo mundoza yange ndoza good work ejanachi oluyimbo olulungi good work sound big sound the lyrics the lyric content and the promotion yeah that's it promotion ajane good work kati promotion amanager kwa jira waliyo nkugame muyimbi ki Hanson Balirono he has money akoze uli promotion Joe Mani but he's not there yet Ochegera akoze ne chameleon music tamu tali yo but anateka mu kinene Bogama promotion makes an artist a big artist then oboli imbye somewhere it's a matter of time ndoza time batena to buyoma bana time ye time ejaddi ngakasi akatufu katusi Susan Becky yaliwa tomanya yaliwa oizo usanga yali yeye mabeganga tanakora shi tana sigama tibe bakuzara rotamboro okisegera yabwe kiri it's a gradual process it's a process ateka tanya itejetia like what makes a hit song what a hit song Raimo hit song yeliwa a hit song hit nyinza lubalanga luyimba lukubyo kumala emyezi ndoza ng'emyezi 3 kuside yangu kwa nyimanga good song naye tengamba church making obera hit kubanga banji bayimba banji bakole nyimba nene zitaitawo ya ezimu nezitawo entonotono katembo hit song
ekikola hit song olimo bera ati kati lwamanyi it's a hit song chechi making kubanga buli dakiika oluwulira nawe kenyininyini rona nokola oluyimba nga oyita mukuba oluwuli abalukuba obeera ku tv dakiika emu message balusaba eso bera hit song eba hit song. are you sure? Yeah, like it is spread everywhere buli wamunga no a hit song yanjawulo nnyo bukaba hit song tugambe erimu writer kubanga banji abapushinze music nga buli time omuwulira banji neyangamulo yapushinga oluyimba nga every time it plays kabere lutalo yennyini abadde ne oluyimba nga lutambula naye nga si hit song osegera banji ne kamiri yennyini abadde ne yakola oluyimba kisinga si hit song naye nga lutambula oluyimba okutambula tekitegeeza nti hit song oluyimba okutambula like daily teruluyimba lusobola zanya daily nga si teruliyo olaizo balina sente zenga saamu kiriwo kyadagezako okunyonyola talk about good song good song luno oluyimba kati nga wola fifamaika yakubanga zikutama ne luhitinga lwalukubye leero walufulumiza enkeera notandika okufuuka ensonga eyo teba hiti ekuba omwezi gumu nezikira kati geza kuterukama awo yagera atulimba oba MC jangu tuli wano silimba Raymond geza kuterukama Raymond tell me tell about tuli wano Raymond tell me geza kulimba la tell me ne Chikibombe nyimba za dala nyimba nga Sunday Ratoni Sunday is a hit. Sunday seed song. No, it's a Sunday, good song. Song ngeza ako bugeza. Nenga tell me. Hit. Let me try it. Linda Bombe. What makes a hit song? What makes a hit song? First, let me answer. Kazo nkudemu kuchimu. Ekisoka, ekikola hit song. Ekisoka aba muyimbi nga your talent. Ekyokubiri promotion, ekyokusatu kyebayita omukisa. Luck comes in. Promotion, talent. Tuli wamu. Then hit song. There is what we call a mega hit. Njituita hit song. Ne good song. Njituita mega hit. Hit song njituita hit song. Njitulimba rokuba. Ne DJ Bash. Ne nava turntable nazi. Nagamba ya party. Yeah, it is a hit song. Omuntu nokakona ko bukonyi nti sicho n'omwana omuto. Nagamba wachegera. Neka tengamba. Chechi making better hit. Okuchimeka nkubera hit. Promotion, luck, talent yo ngako omuyi. Kubanga echo speaking nze si management. Bo ina management. Kati for example, it comes with a team bani abagenda okukola ebintu ebyo. Kale waliona kino owezo kubanga olina manager ne wakawo nga sichi. Nga si mulunzi. Nga si mulunzi. Obera ngo ina sente nga music atambula nengera si mulunzi. Osegera yaone kineno. Ntiembo ngenda kuba oluyimbo lwange. Nga sina management sina muntu yena ina kwe nkwataganya naye. Ngende nduwulirize wakawo wange. Ne luba lulungi lutyate no. Zinaimba ko luimba ne just tedeze kubulira. Nega hit song. Gonna tulekemu. Nange naimba ko ne Michael Jackson. Abu naimba ko ne Michael Jackson. Tulekemu. Ulira. Okay, chiri wa one is doing hit song. Yeah, one another good is doing song. good music. True. Anyakola hit song. True. Shiba akola hit song. Anyakola good song. Cindy, this good song. Bumpate banange it's a hit song. No, it's not a hit. Kati bwulira for example, Sweet Sensation and Bumpate iliwa hit. Zona hit. No. Sweet Sensation is better. Yaule Nyanda. I'll be with you like no, never nete Nyanda still. Nyanda booming more than Bumpate. True. Tuba mu disco. Ati ngambe Nyanda is a hit song. Yeah, Bogamati Secession, ne Bumpati, yeah. They are hit songs, they are not. Yeah. They are good songs. Yeah. No. Nyanda is a hit song. No. Nyanda is a hit song, but Bumpati is a good song. Yeah. Bumpati is just Bumpati agenda kubera it's like cool. What still standing. It's a good song, but not a hit. Agenda kubera oh. Ninga not hit. Bera nangi. It was a good song. Agenda takagenda. Yeah. Uroka kuba Ninga this hit ya. Kati kamboze Fresh Kid ina hit song. Kati Fresh Kid. Abadde nayo since he started. I know hit song. Bambi is a hit song. It's a good song. It's almost tosa kale uyo waro kunze waro umuntu ayizo gamba yo hit song omulana agamba ki nga yete mukolero kisegeera kati uyo mabana side ye
musically ne hit song ogiraba ogiwulira Musically, nyanda but jo nawe bwulya nyanda ogamba yes it's a hit song kabere bashi kabere Raimo osegera for example When we like relate Ola musically. wakati ono Ed Kenzo Semyeko that's a hit song. it's a hit song Everywhere you go you find it there. Shege. Checha benga hit song because it had a story behind Yeah, it had a Tukanze story. Lack. Yeah. nti waliwo ekyaliwo emabega ne kiri pushing obera hit song singa tewaliwo story behind it wouldn't be maybe sekintu ground abamukyaye gonda bamukyawanga nolimba ndijo stede lwaga eba naye nga ate bamukyawa nolimba ate lwayitawo so when it comes to musuza kaddemu kamange tongo kaddemu kutereze Kamange tongo. olimba lwange hit song kirina omumanya just okwate lina video true naye musuza laka eri nti it happened rema ewakola kye saga kem biki sasa nasulayo tugenda kwogera ku show ya Jo eya Spice Dana nga tukumyewo ku bulango ndowooza tukumyewo katono nnyo we are still discussing a lot of things around some music bash oba tugende mu bulango Junior Bulango kale we do some advice. We coming back in a few. Grown MC, mutani wa Chabazinga, one DJ bash na ones and twos. We coming. Okay. Tuchagenda maso ne conversation here. Tuchanywe mwemboze ntonotono ya magezi. Tugenda kumya buli kimu. Ndoza tunywe kushya Spice Dana ya Jo. Yeah? Sure. Spice Dana twegeya mpola emabegao. Spice Dana yakoze show nebera nungi. For ages last year even this year tokatandika I would say a good day omwaka mungeri enungi. Tugenda chogera ko even till the end of the year. Kubanga show ebadde epic ebadde nungi. Olowooza ki ekimakinze shino okubeera nungi bwetu najjusa. First Spice Dana aina the good thing but abasinga kye batakola Spice nti aina enkwatagana ennungi n'abantu bakola nabo okukolako kyekisooka nti olaba Reggie yajja even a week before the show nolaba no mu Tanzania the girl she's called nabirawo mukyala wa gundi Rosaria she was there oshega nabirawo nti omwana abamukubira akalangwe like akalangwe bati Steven nyini ekyokubiri nakwata Fenon buli mwamanyi Fenon oshega what is Fenon namukola lighting kabaka wa lighting in the stage naji setting up before yaji wali wetuba tujimanyi nagikyusa yonna nekyuka I think those are buli kimwe kusha Spice kibadde well set up ate nga kirungi ndoza bachi organizing even ages back kati yatandika okulanga mwezi gwa 10 galanga paka kati ate ekirala nti however much Spice is not a good performer si mulungi ku stage performance not good era yakola kino abantu kyebaako nti kimbibini tuyimba fedda kimbibini gamba si mulungi ku live band not even live band stage no ever sit no ever ayimba n'abantu ayimba n'abantu true no ever sit true no ever sit is not a good performer bajo li muyimbi afuna abantu aba tuwetekeyo what is your take oluza chi Spice ekimufudde okulaba nti show ebeera nungi bwetyo kuva da Spice kale 2 years back ora abadde kwali bulimba lwakubanga ruvayo no the press doesn't matter blood kati eba musala mwaligambe muti mwaligaye wanene nnyo yaligeze wagulu amubuze enyini bashi yajuza perimeter bashi yajuza perimeter fiki yateke nena agamba to fiki ya lugogo fiki and Spice is who ana nobere lugogo fiki wulira bashoga bakino wulira yakola wagulu eri ku Spice webadde ne wagulu ne wajjula n'agamba ne wano watono nnyo kangende erugogo nakola ensobi kati yenyini fiki nakola ensobi yalaba akumyewo n'agamba kangende fiki yerabira audience ye yakola wagulu leka wansi yakola naye wagulu audience ya Spice Dana yeyo Freedom City mwena mwogera si audience nze fiki famaika musajja wange ayo show mwalimu enkokola yakola yali walida mwalimu enkokola mwalimu enkokola yesoka yaliwa chasoka ku Freedom City wagulu Sky Beach we yali ku Freedom City nachikuba kati instead okudda wansi Spice we yabadde nadde erugogo olaba nakola mess kyagamba nti oli yabadde watono
ebamulema waligambye otya Spice Diana jariko n'abakyala bavuganya sofa in fact bakyala bayimbi bavuganya mu music ye muda ino tegekera ku Freedom City. That's what I'm asking. True. Why not? Spice Diana. Why not? Bash. Why not? Bash. Bash. Yeah. Oyagala Spice Diana yategekera. Remo tugambe. Tagala rumbe sawe. Bash. Atanatuka. Abantu ulira baje ulira abantu baga mafiki nti awogenze watono oyagende lugubone wamulema okisegera basi kyagamba omwana gy'omutuma tanatuka kolerayo awagenze emirundi ebiri Gravity yakola emirundi ng'esatu n'agende lugogo abakyala banabasinga Spice omuteekamu mwali uliriza nti abasinza okukola music omulungi oba abasinga mu Uganda nti fo big artist abalina music omulungi taliimu talikire wano mu baana Spice tuwa abaana abasinga abakyala Shiba Cindy Lania Spice nagwawa Spice ani mulala mu banene ya bagwa mu bogambye ani mulala okuna just to give a reputation bara banene oyinzo nyego Juliana maybe nga mujje ko takola shows oba ali na mubiri ba legend bakola ono Rema wali sorry na yeah first let me do my preamble abana abasinga nganze eno ndowooza yange before even answer Spice abana before even answer abana okay wimala then ombulire yo limba Spice hit ngaimbye ngaye one song let me give you my list number 1 take out Shiba Twina Cindy Twina Rema na Makula nekakyuze ni Becky tuzeni beka makatonda Becky sikudadani Spice bana no tuvamu yali kabusu kutegeka so tuvamu kutegeka ngashoka kulamide no tukashoka alamide tulaba omunji musically how can you compare Spice Diana gana kulisia bana Lisebebe kursi lekanzo kankuwe yange lekanzo kankuwe yange jireke soko dawayo fire pulo lindako tuwe Momudido muyimbi akoze omwaka ogumu atenga aliwo kugula kola last year yakora nemwagala mumuteke mubali abayimba akali yange tambuza Shiba munambe bagendeo kale bakubeo netambuza Cindy mu namba 2 owulira nendeta Rema na Makula nina Rose gwe kumanyi nina Rose mweleke okuna siriko chiche magana wakajanjo mumanyi Juliana Juliana takola show nzati besides bash kumufolo waka kasi abariko batwetuka amba bayimbe abasinga mu Uganda baneta Africo Spice ali mu batala Juliana Spice tali mu batala abalumie kale checha abalumie ocho bayito mukisa katika kuuzi let me give you a brief example Grona let's go slow Raymond njagala buli lwachi ogamba Juliana wa manyi nyo mu Uganda pesonga nyo Juliana olaba ye muyimbi atatira kola atatira buli chamufulo wa manyi kale kati atatira kola nyo kale ayo na mubiri wali wakwa Juliana ngato mutadde na mubiri kuba naye alinga Juliana they fought together ani ayo na mubiri ngato nyimba za na mubiri osiraba zakola no manyi chabafula abamanyi Juliana ni muntu atoli yimba lero lero mwana emeze tano Grona manyi chafula Juliana manyi chafula Juliana wa manyi biringa bibiri bajo kankubulire nze kyemmanye bwe tuba tukola categories zino Juliana Musebali na Irina Mubite tumbateka bana baliko twogera ku bwana I would say katukangamba abakyala bakoze obulungi Spice Diana omwaka gwedda wadde ku namba emu no Shiba comes there Nina Rose akoze Jasmine akoze Vinka akoze kompota tuzebeki serious wana webali ground olaba Spice alinga olaba nti top gospel artist the fiction omulaba nga wajja the fiction is not a big the fiction tomgeragera nyakuba Linda kwa example olaba le fiction nti gospel artist ne si mulungi jomikisa gwamukira najuza nambole it's not a good gospel artist bana yajijuza
yali Lugogo Nambole Nambola agenda yo yakuba Lugogo lya truth Nambola agenda yajuza Lugogo ne is Levikson a good artist is a gospel artist community ya gospel be supporting gospel community Levikson is not a good gospel artist let's see he has nice work no cheche spicy yajuza Levikson akola bwati agenda mu churches cheche ni spicy ne bamukole obulango mu church bebe kuli so eno church community it has the highest population Chegamba ne Nambola genda jukube jule bano balokole isa community chebakola abayimbi bengase naffe chabayimbi kireke I know the audience was packed but kireke chabayimbi tumuwagira naye abaze ayogera my complaint is Spice Diana ne management oba manager next time mutwala abantu mu kifo ekinene no bacho genda kuwubya abantu kubanga Spice no I'm telling the truth Spice Diana bakola munnewo no mukamawo DJ Michael atekeka wama Spice Dama wenyini wobodamu wenyini ya wobodamu Big Eye wana bera awo wenyini woboda togenda walala mama nkugulira so esala alino sigara akura bajo so and another thing bana idina katono abiri mu bbiri bajo Premier League olimba lolupya then tukomeo tusibule ndowooza actually linako alisaka Premier League linako Premier League video empya tukomeo tusibule tugenda byogera byagala Premier League video abatwala ba mwe kutura ba like have a new song, it's called Heartbeat. Yeah, it's like a shot is like it was shot at Case Hospital. Okay, Case Clinic. Yeah, Case Clinic. Radio ya kutukirao. Yeah, checho. Okay. Jitue Heartbeat. You can follow me on Instagram, Facebook, on YouTube. The spellings BIRDJOA. Okay. Tuwe video ya Bajo empia we premiere it, then we come back to Sibule ya inachogino tugamba inachotugamba tumalirize show Heartbeat kweli ku YouTube bule mwere bamwita Edwin Paul naliwonga agikola video by the way Edwin Paul yomukubana bemanya abapia aba video abalunzi is very good is my brother nkola naye mbera na ebisere bisinga ino oine kuba blood jolaganda bayo obali nachotugamba ya mbadde mbagamba officially mbadde mbasaba bannaye ngenda kusomeza nga 22 tulina back to school night wali kula bamba pagali enankulabye and official MC there ekifo kya fenona abayo ne basha bayo tulina ennaku zaffe ne mbasaba 22 mujje tulina suspect laser tulina ninalozo okuyingira werere ate tugenda kuwa ecupa 3 ku mutwalo gumo gw'ensimbi ndamudde tinga meka nga 22 la bamba ninalozo spice sorry ninalozo suspect laser tugenda kubera nga 22 tugenda kubera magezi la bamba oina chogamba inze nakuzo mwezi nga 23 weekend ya okunande na birthday yange wali connect point 1111 wenyine nga abayimbi banji nane ba special guest nga ring rapper kije bafume banji bajja agenda bawo na yagenda kunyimbira ko mindi wange tuna ne studio bajita Bad Camp Records mpya mujitandise studio bulijjo wele badeo nenga ye boss. Okay. Kale weekend ja kulomukaga tugenda kubera tusubira wizo manizo wano tugenda kuba nyimba za radio ne wizo ye batandikira empya nenkade weekend ja sobera ko bubezi abantu berwero eja tujja ne Fifa Maika tujja ne Kabakolden White tujja ne Busi encha luwero je tugenda kubera nga 25 weekend ja kulokutano Nimrod Beach luwero Spice Diana tugenda kubera aji motel nga 26 Embara tujja ne Spice Tell, yeah. So I think we meet again next Saturday. Sure. Yeah. Pate bashi nkuise ngenda kubulira, yeah. So we meet again next Saturday. Growna MC mutabani wa Chabazinga is my name. One DJ Bash on the ones and twos. We meet again. Fire Kid enyimba muzinonye blood. Munonye nyimba zo mwana yo tubenga tumupushinga magezi guno mwaka gugwe, yeah. We meet again Raimo Bajo no mukuru Fire MC. We see you next Saturday. Okay. Kajeo. Ono bamwitani. Fire Kid. Yaliwa. Nze kenyine. Yes. Ha, mana jime. Ono fresh kule mundara.
ono fresh kid osobola okwawula Fire Kid ne Fresh Kid eryo linnya lyani kageze ko bugezi kano sirinnya lyo nge ugamba otya bulungi okyayina eddalu lye lyalo okyaliyina lyakendeddemu siina ddalu liri mu kamera katuwe mu sampo ya zino oyina akayimba kapya kalala kando twakapimya ningala situwekere ya oyina akala kapya tuwe sampo yo Fire Kid sibaweza sibatuuza naye mbayimiriza emutenteka ku mmeeza anti nanabooleza bampita feza anti ndi mufidika asiri mu Jamaica nsaliko mwaka ku mwaka nzakikuba maaso ne gabakanuka ne batandika okumpita mu America ng'ate nze ndi mufirika Fire Kid nzaaleko ana kuandikira ennyimba ezo manager waike manager we yakyuse oli bamugobye tonabimanya bamugobye manager ompya wuno yamumanyi kati ate akulese wano manager waike manager we tomumanyi manager we tonamutegeera tonakugamba watagadde mubayimbi abata baliko ani golaba gosobola challenginga kubaliko tulina Felistar tulina Fresh Kid tulina ne mulala Ring Rapper oli mulago manyi ali mulago manyi Kapili Pete ya hachi nyo bamanyi ani boyezo kuba kwa baliwo ani gosobola ndi mu kamera obagambe ntigwe kusobola tewalinze gwenziza kumenyawo nziza kuba muziki gwange naye oyina omumenya weera nedda kale oyagala kubeera nga ani kwabo Ring Rapper ne Fresh Kid kitegeeza bweyagala okujjawo nedda naye oli abasobola aba baana obasobola towekiririzaamu kyekiwekirizaamu sente zezibula agambe nedda tekirizaamu era gamba Fresh Kid nkusobola mugambe wali kukamera kwali muganda wembe Fresh Kid nkusobola tunula wali kukamera muganda naye muntu nedda otiddemwe nedda kali mugambe kali buyo kwali mugambe Fresh Kid nkwewulira wayagalira bato ndi waneka wempenya ngokimeko bana ku SBS sizze kumenyawo mbagambye toze kumenyawo ozekolaki kuba muziki gwange pitu oli mpitu tabulagwe kati oli mpiwa pithere olina emyaka emeka 7 wotakone komyakiripenga negazikola idinga zikola edinga already wano 7 wali 9 ati mwaka mupya yagaseko bugala yaddiwe guno gwennyini ogenda kutomera gwe babu okukuulira Fire Kid naye by the way this guy tulina clips ezimu musical ku YouTube kwali bamujja kukundiki okay Fire Kid agala music omwana ono ali ku YouTube so omunoonya Fire Kid yatwakola ezimu gyeziri ku channel ya ABS ogenda subscribinga ogenda laba interviews ezimu zitubadde naye ndoza guno gwakusatu ngajja gwakusatu ya so we're going to try promoting ono omwana nga bwe twakola ku Fresh Kid ya tugerageza okukola pushing ono omwana this year oguna gwerako agenda kubeera wakabimanyi mu myezi nge katumwe myezi 3 ogenda kuba wamaanyi naye toyigamputu okyegera kuba kati management yeyogeddeko magezi tugenda bati mukwasaganya with the whole team ya Abdul Mosokeze Kenyini just 2 DJ Bash that's why yaba t-shirts twazikoze already zigenda kuba nga zitambula tujaga bakezi mundoza later on okay with this music tukomeona ochaliwo tukomeona ni Badjo yeah okay Badjo with this DJ Bash